Bitabuse wa Suzan Makula Pastor Bujingo Alayidde ate sala ya mukyala wa Pastor Kayanja ebiyingiddemu. Nyongera okwaniriza wano ku Falke official mukutu woka ogenda okubanga omanya mawulire agakakwata ku bantu abatutumufu wano mu ggwanga Uganda ne wabweru waalyo. So nja kubanga nkusaba gwatanaba kubanga osubscribinga oberenga osubscribinga ate gwe ya subscribing edda kye wakola kye kisinga ddala okubeera ekyamaanyi. So mu video yaffe y'olunaku olwaleero njagala okutegeeza nti ebintu byeyongedde okubanga byonooneka oluvannyuma lw'emyaka egiyiseewo nga Pastor Bujingo kiraga nti ayagala omwana newankubadde nga abadde tamubanja mu lwatu obanga ebikolwa byakola tebiraga nti yes abanja omwana. Njagala okutegeeza nti Pastor Bujingo ono already ayina abaana ate era ne Makula ayina omwana ow'obulenzi. So nga kitegeeza bonna baazaalako naye ng'ebbanga lye bamaze nga bali babiri ate mwana tu omwana abadde nga akyabuze. So n'olw'ensonga eyo ne kyetera okubeera nga ndowooza Pastor Bujingo abadde nga abanja omwana mu nkukutu era nga kino kyategeerekese lwatu oluvannyuma lwa weeks zetukubye emabega oba ennaku zetukubye amabega Pastor Bujingo kubanga yavudde natandika okubanga ayina engeri gy'abanjamu omwana wa Teddy oba omwana gwe yazaala mu Teddy abeere nga nte abeera nnyo naye era nga Teddy takirinaako buzibu naye ate nga agamba nti Bujingo omwana ono alina kumulaba nga amusanga ewa Teddy. So ekintu ekyetedde okubeera nga yes ate Bujingo alaga nti abanja omwana naye nga ate njagala okutegeeza nti emyaka nkugambye giwererako ddala nga Bujingo ne Makula bali babiri naye nga bonna omwana abuze. So kati oluusi ebintu omuntu by'abaakola ne waba tasabye mwana kiraga nti yes alaga ki kyayagala era nga okusinziira ku bikoleddwa mu weeks zetukubye amabega nga bwe nkugambye Pastor Bujingo ye alaga nti ayagala mwana naye nga nte kirabika nga ssaawa zino tali wa kumufuna nga amujja mu mukyalo ono ayitibwa Makula. Naye nga njagala okujjukiza nti Pastor Bujingo ono we baali bakakyawagana ne mukazi we oba ne mukyala we Teddy ebintu bingi ebyayogerwa era Pastor Bujingo ono yayogera bingi nnyo nga binakuwaza omukyala yenna gw'obadde ozaddemu omwana oba omukyala yenna gwe wali oyagaddeko era n'abakyala bonna kyava ne kibeera nga kibanakuwaza. Bigambo bingi byesijja kuddamu kubanga njogera ku mpewo wano kuba ate mba nzivoola ekitiibwa ky'abakyala bonna ababeera bali ku mpewo nga balaba vidiyo eno oba nga bawulira vidiyo naye nga kyalina okugamba gwajjukira ebyaliwo Pastor Bujingo yayogerera bingi nnyo omukyala Teddy era ekyaviirako n'omukyala okuva wali ku Miracle Cathedral era ngono ye mukyala wa Pastor Kayanja okuva nabeera nga agamba nti ebigambo Pastor Bujingo byayogerera mukyala we Teddy tebigenda kubanga bikoma kubeera awo wabula akimanye nti essaawa yonna bigenda kubanga bimuddira ne bwaliba ensonga eno agyerabidde. So kati kyovalaba abantu abasinga bagamba nti okuba nti Makula tannaba kubanga azaala omwana eri Pastor Bujingo oba ng'azaalira Pastor Bujingo omwana kiva ku bigambo ebyo Bujingo bye yalangira Teddy era amaziga Teddy ge yakaaba kati gatandise okubeera nga yes gazza omuliro ate owaayo omuntu yali azaddekoko omwana nga ye Makula ate nga ne Pastor Bujingo naye already yali azadde ku mwana kijja kityo okubeera nga ssaawa zino omwana abuze. So abantu abasinga bagamba nti engeri yokka Pastor Bujingo waba wakuzaala mwana mu Makula ono erina kubeera nga nte bamuggyako amazzi osanga bagakube omukyalo ono Makula oba si kyo bajje ku Pastor Bujingo amazzi bagakube omukyalo omulala. Ekintu ekyabasinga mukimanyi naye kusinga bibadde bikolebwa mu nsi ezaabo abantu abalina technology ow'amaanyi oba mu nsi zaabo abantu betuyinza okuyita abazungu wano tubadde tulwawo nnyo okukiraba. So Pastor Bujingo yayagala mwana naye nga nte ebimu ku biriwo biraga nti si wakumufuna ssaawa zino mu Teddy Makula oba sinakindi ayinza obutamufunira ddala. Njagala okutegeeza nti n'abantu abasinga batandise okugamba nti mwana muwala ono oba mukyala mukulu ono ayinza okuba nga Katonda yali yamuwa ejjirimu nga lyeri omwana omulenzi oyo gwe yazaala. So Pastor Bujingo ajja kwejjusa. So byebyo ebiriwo Pastor Bujingo ayagala mwana naye ate ye Makula alabika si wakuzaala kati oba sinakindi okubanga si wakuddamu kuzaala. Byebyo bitambula mu industry era byebyo bitambula wali ku Kananiland Pastor Bujingo abanja mwana naye ate nga ali mubanja omuntu omukyamu newankubadde nga mukyalaye mu mateeka. So sigenda kubeera nga nsukkawo wano okujjako kubanga nkutegeeza nti gwatandaba kubanga osubscribinga ku mukutu Falke official teyongera okubeera nga tugenda mu maaso n'amawulire nga gano. For now, bye bye.